Bannamityana oluvannyuma lw'okusibula abadde omulabirizi Samuel Stephen Kazimba basigadde bakyamwogerako ebirungi byabakoledde era nga n'olwaliro batenderezza emirimu gy'akoze mu kitundu. Kazimba nze ng'omusajja omukatoliki kyenyinza okwogera nti musajja wankulaakulana. Ababuulizi be oba batubayite ba reverand babadde tebalina bidduka naye wagendedde nga balina emmotoka. Tusaaliddwa nnyo Bishop waffe oyo naye tumusabira yonna gy'alaze. Azimbye amasomero, azimbye enju z'abaweereza ate n'abantu bangi baakutseko ne bafuna abadde omuntu ow'abantu. Kyokka era abakristaayo Mityana beesunga omulabirizi Dr. James Bukomeko agenda okusikira Bishop Kazimba ng'onaatuuzibwa mwezi gujja. Tubaza Katonda eyakuwa omutima ogwo amusobozesezza okuweereza emyaka 11 mu dayosisi yaffe ey'Emityana era tusaba Katonda amukwasizeeko ate tusabira n'oyo agenda okumuddira mu bigere ajje aweereze. Okusooka Bishop Kazimba yabadde mu lukiiko n'omukozi ey'obulabirizi nga bakkiriza bamusibula mu butongole emirimu emirungi gy'akoze. Wabadde agenda okusibulwa, Bishop Kazimba yasoose ku sajjinja ku kizimbe ky'obulabirizi ekizimbiddwa mu ttawuni wakati mu Mityana ekiyitibwa Pennsylvania House. Mu kusaba okwabadde ku lukiiko, Ssabalabirizi Kazimba yakunze abantu basigale nga bali bumu era babeere banywevu mu kukkiriza. Yakudde Bannayuganda nti bafeeyo nnyo okulabirira abaana kuba be bagenda okumirizaawo eggwanga n'ekkanisa mu myaka egijja. Omukolo guno gwetabiddwako abantu abawerako mwabadde ababaka ba paalamenti, abakulembeze mu gavumenti eyawakati n'emmengo awamu n'ebitongole by'enjawulo. Omubadde ne ssente bw'enteekateeka z'okutuuza Ssabalabirizi era nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa ne Freeman Kimba ssente b'okutuuza ow'Emityana. Nankabirwa yakyamudde abakkiriza bwe yategeezezza nti Pulezidenti Museveni mwetegefu okuwagira enteekateeka zonna n'agamba nti balina n'essuubi nti omukolo ogenda kubeera gw'amaanyi ddala.